Enkyaleero Pastor Aloysius Bujingo awamu ne mukyala we bakedde twalibwa mu kooti bongere okwennyonnyolako n'okulagira ddala obujulizi oba ddala ku mubiri gwabwe kuliko wadde ekiwundu n'ekimu eky'essasi ge bagambibwa nti gaamukubibwa mu mugongo ne ku mukono era nga kino bwe basanga nga tekuliiko wadde essasi bagenda kuba batwalibwa mu mbuga z'amateeka era bagenda kuba basibibwa lwakufera na kuddisa abantu na kwesibako omusango gwe batali kubanga omuntu yenna eyeeteekako ekintu nga munnange takiri guba musango gwa njawulo era Pastor Bujingo wetwogerera kati omutima gumukuba kalabika nga kaweddemu talina kyakwogera talina kugamba bantu kubanga naye yakitegedde bulungi nti bino weewaawo yabikoze naye yabikoze nga akimanyi bulungi nti tebyabaddeyo wabula babaddewo omupango ogw'okuggyawo omukulu Richard Muwummuza era nga balabika baatuga mutuge then we baamala omutuga ne bajja ne bagamba public nga bwe baakoze eki ne bagamba public nga Muwummuza bwe yakubiddwa amasasi naye nga amawulire agaliwo ne investigation ezigenda maaso ziraga nti omukulu Muwummuza takubibwangako ku masasi. Bye baganda bange ebiriwo olunaku olwaleero Bujingo ne mukyala we batwaliddwa mu kooti. Katusabe kooti erage ensi obwenkanya erage ensi amazima kubanga abantu bajja kuttayo bati abantu bakole ngezo stand nga Bujingo bwe yagikoze. Olwo eggwanga libeere nga tekyalina security buli omu abeere mu kutya munne naye kooti weevaayo neetulaga amazima netulaga ekintu ekituufu banange kijja kuba kya muwendo era tusaba obwenkanya n'obwerufu buve mu kooti olunaku olwaleero bujje butulaga oyo gw'olabaawo ye Pastor Aloysius Bujingo awamu ne mukyala we bano era nga batuuse mu kooti enkya ya leero. Tusaba bwenkanya okuva mu kooti baganda baffe abakooti tusaba bwenkanya kubanga ensi erindiridde okumanya amazima n'ekituufu ki ekiri wakati w'amasasi ge bagamba gakubiddwa omukulu Pastor Aloysius Bujingo agaaviiriddeko omuntu omulamba okuba nga yafudde. Banange tusaba bwenkanya kooti tubasaba mutuwe obwenkanya mubeere beerufu mmwe bannayuganda obwenkanya bategeere ekintu ekituufu kubanga abantu bonna tuli mu kutya tugamba bannange kakati omuntu agendanga kukola atya. Tulina ebibuuzo bingi weewaawo ansa ntono naye nga obuvunaanyizibwa nga bwe tubukwasizza kooti tusaba kooti eramule bulungi era erage ensi amazima kyekijja okugumya n'okukuuma bannayuganda abangi abadde baweddemu amaanyi olw'ebibuuzo ebingi bye badde beebuuza. Kakati abantu bakoze judgment ku incident nemvuge mmotoka nga nkoze eki nga nkutamye jjukira ali wansi wa steering naye nga akutamye avuga ki avuga mmotoka. Njagala muwulize statement y'omusajja ono bwe tuviira ku live poliisi erina okuba nga ekutta omusajja ono. Bwe tuva ku vidiyo eno ngenda kubalaga ekintu ekirala poliisi erina okukwata omusajja ono kubanga nze nafunye ate information endala kanjibaddizeeyo ddala. Already awulidde omugongo gujjudde omusaayi wa nnyogoga the moment kasi towulira embeera y'obunnyogovu nga bakubye essasi kiba kitegeeza otandise okusannyalala. Tugenda mu maaso kanka baddizeeyo mukawulire bulungi nnyo naye mu byayogera Katonda amubuulire ekyokkola ayogera naye mu ddoboozi era Katonda yamulagiridde emulago Katonda n'amulagirira emulago Katonda ataali ku gundi ataali ku Meja Jeno Katumba Wamala. Tugende maaso konaka nkabazanyire mu kawulire bulungi. Amasasi begatandika ndowooza abiri agasooka kati bwenda by'oku mulambo bamukuba ndowooza wane bwe gamuyitako wano mu mugongo bamukuba amasasi abiri ne gakola abasawo bagana enda gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield. Abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpula omugongo gwange gwonna gunyogoga mbadde
sina experience ya musayi nti bwe baba bakubye amasasi omusayi gunyogoga obanga gubayirira amasa agavudde mu fridge Richard nangwako mukama nangamba okutama nenkutama nebakuba mukama nenkutira eddoboozi nga lingamba tewenyenya leka bakukofaaminga nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu enda kukuba ekiddaku katonda bwoba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe namuwulidde nga si bya mirembe buli kyeyaŋŋamba ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula nenoonya wensimbulira wansi wa steeringi so ngenda okunoonya wensimbulira nga nyina okuddawo amavivi nga wansi wa steeringi n'olwo olubuto lwolwo n'ekifuba kyo nga it's on record. Nobody can hide under the steering. Nobody, no human being can hide under the steering of a vehicle. Nobody, it's on record. Oyina olubuto lunene lukulinga entomo ya kasasiro gwe munene naye wakati unogwa wansi wa steering. All right. Richard Mozilla era awo mule mirembe. Kati wano wetugenda okwatira abantu bano bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Are we together? Kale. Wano tugenda okwatira abantu bano bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Mulindeko katono. Mulindeko ki? Mulindeko katono. Wano tugenda okwatira abantu bonna tubasibe nga nenna bugisi mufungize. Ekisookera ddala nga tugenda awo. Nabagamba emmotoka ekisookera ddala mu mateeka etteeka lisoma nti tewali muntu yenna alina kuzannyira ku kifo ewaziddwa omusango wadde okugyawo ekintu kyonna. Omwami ono yajjawo ekizibiti ky'emmotoka n'ennyini neyejjawo najjawo n'omulambo. Already obujulizi babukwata ng'omuntu. Tugende mpola. Bano lwatutte emmotoka ennaggulu ne baconstructinga obujulizi nga bwe nabagambye. Era mu kukweka obujulizi buno obutamanya bantu kwagala kutegeera bintu bino byonna. Kati kansoke mbalage wano bulungi nnyo. Kino kye bakoze bw'okweka identity y'emmotoka. Lwaki okweka identity y'emmotoka n'okweka number plate? Why do you hide the identity of the vehicle? Okwesa identification y'emmotoka ye number plate. Lwaki ohidinze? Emmotoka zonna bwe battidde abantu zonna tebakweka number plate. Lwaki mwakwese number plate in the first place? Ekyo tukimaze. Amasasi gano gemugamba nti ge baakubyeko mwayina galaga ku lunaku lwennyini lwe bassa omusajja oyo so si leero. Gano gemugamba okitegera, gano gemugamba agadduliiro mwadde mwayina galaga ku lunaku lwennyini lwe batta ow'omusajja lwe yafa. Tuli ffenna tugende mpola. Okumanya basajja mmwe muli bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro. Mbalaze ka video nga bakutte bastola bakuba endabirwamu y'emmotoka. Ekigambo kye bayita shata ndowooza kwe kwandibadde nga bw'omuntu bw'akuba ne bw'oba okutte ejjinja n'olikuba endabirwamu. Endabirwamu nga si ya mmotoka ziri eziri amadi. Endabirwamu eno efunamu kyetuyita endabirwamu eno efuna kyetuyita shata okushatalinga oba okukola ki? Oba okufuna bakuyita batya? Yandibadde efuna ennyafa. Kati mwene endabirwamu ennyafa ku masasi gano gonna ziri ludda ku masasi gano gonna. Mwenna bamanyi ennyafa muzimanyi kyetuyita shata oba ekintu gekishatalinze bakikubye esasi. Amasasi gonna ge mugaa nti ge mwakubye. Ennyafa ziri luddawa wano ku ndabirwamu eno. Tewaliwo nnyafa kyekisookera ddala. Ekyokubiri, bwe baba bakola forensics
forensics go bakola bamukolera mu kifo wenyini ku crime scene. Forensics nga banoonya obujulizi babukolera ku crime scene. Tebabukolera naggulu ku police headquarters gye mutereka ebitereke. Forensics okunoonya obujulizi babukolera ku owantu wonyini wagudde obuzibu so siri gye mugenda okukolera obujulizi obwammwe. Kati abasinga obungi mwena kye mutaalabye kati kanki bajjukize nno. Emmotoka eno mugiraba nti ye bwe bakola forensics bambala gloves okuwala okutempalinga ne fingerprints eziyinza okubeera ku mmotoka eyo. Kati bakulu mwerabiddeko ekipapula kino kubanga mwakikozesezza nga temwagala ndowooza yenna yakoze omuvuyo guno teyayagadde fingerprints ze zijje kuki ku mmotoka kuno ne mulyoka muteekako ekipapula kino. Ekipapula kyali kitegeeza ki kino? Kino ekipapula kyaki kino? Ekipapula kyaki kino? Tugenda okukwata abantu bano bonna tubasibe nga nnaku gisi mufungize. Mulindeeko katono. Mulindeeko ki? Mulindeeko katono. Bwano tugenda okukwatira abantu bonna tubasibe nga nnaku gisi mufungize. Ekisookera ddala nga tugenda awo. Nabagamba emmotoka ekisookera ddala mu mateeka. Etteeka lisoma nti tewali muntu yenna alina kuzannyira ku kifo ewaziddwa omusango wadde okugyawo ekintu kyonna. Omwami ono yajjawo ekizibiti ky'emmotoka n'ennyini neyejjawo najjawo n'omulambo. Already obujulizi babukwata ng'omuntu. Tugende mpola. Bano lwatutte emmotoka ennaggulu ne baconstructinga obujulizi nga bwe nabagambye. Era mu kukweka obujulizi buno obutamanya bantu kwagala kutegeera bintu bino byonna. Kati kansooke embalage wano bulungi nnyo. Kino kye baakoze bw'okweka identity y'emmotoka. Lwaki okweka identity y'emmotoka n'okweka number plate? Why do you hide the identity of the vehicle? Okwesa identification y'emmotoka ye number plate. Lwaki ohidinze? Emmotoka zonna bwe battidde abantu zonna tebakweka number plate. Lwaki mwakwese number plate in the first place? Ekyo tukimaze. Amasasi gano ge mugamba nti ge baakubyeko mwayina galaga ku lunaku lwennyini lwe bassa omusajja oyo so si leero. Gano ge mugamba okitegeera? Gano ge mugamba agadduliiro mwadde muyina galaga ku lunaku lwennyini lwe batta ow'omusajja lwe yafa. Tuli ffenna tugende mpola. Okumanya basajja mmwe muli bazibu nnyo ng'enjala eruma ekiro. Mbalaze ka video nga bakutte basitola bakuba endeberwamu y'emmotoka. Ekigambo kye bayita shata ndowooza kwe kwandibadde nga bw'omuntu bw'akuba ne bw'oba okutte ejjinja n'olikuba endabirwamu. Endabirwamu nga si ya mmotoka ziri eziri amadi. Endabirwamu eno efunamu kyetuyita endabirwamu eno efuna kyetuyita shata okushatalinga oba okukola ki? Oba okufuna bakuyita batya? Yandibadde efuna ennyafa. Kati mwene endabirwamu ennyafa ku masasi gano gonna ziri ludda ku masasi gano gonna. Mwenna bamanyi ennyafa muzimanyi kyetuyita shata ekintu nga kishatalinze bakikubye esasi. Amasasi gonna ge mugaa nti ge mwakubye. Ennyafa ziri luddawa wano ku ndabirwamu eno? Tewaliwo nnyafa. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, bwe baba bakola forensics go bakola bamukolera mu kifo wenyini ku crime scene. Forensics nga banoonya obujulizi babukolera ku crime scene. Tebabukolera naggulu ku police headquarters gye mutereka ebitereke.
forensics okunoonya obujulizi babukolera ku kimuki owantu wonyine wagudde obuzibu so siri gye mugenda okukolera obujulizi obwammwe kati abasinga obungi mwena kye mutaalabye kati kankibajjukize nno emmotoka eno mugiraba nti ye bwe bakola forensics bambala gloves okuwala okutempalinga ne fingerprints eziyinza okubeera ku mmotoka eyo kati bakulu mwerabiddeko ekipapula kino kubanga mwakikozesezza nga temwagala ndowooza yenna yakoze omuvuyo guno teyayagadde fingerprints ze zijje kuki ku mmotoka kuno ne mulyoka muteekako ekipapula kino ekipapula kyali kitegeeza ki kino kino ekipapula kyaki kino ekipapula kyaki kino mwadde mulekako ekipapula kyaki kubanga eyakoze ebintu bino byonna teyayagadde fingerprints ze zisigaleko oli ku Sabula TV. Tubadde ne muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye era ensonga azoogedde ndowooza baganda bange muziwulidde. Pastor Aloysius Bujingo yeetaaga okutwala n'atebya akana n'akataano lwaki agenda mu maaso n'okuzannyira ku bannayuganda era nga tusuubira nti bino byonna mu kaseera nga bamaze obbikola nga bannayuganda bategedde era nga bannayuganda buli omu azudde amazima. Pastor Aloysius Bujingo yeetaaga okunoonyezebwako obw'enjawulo ekiriza ayinza okuba omusajja ono yamwetidde oba nga waliwo olukweseke olulala lwayisizaawo ne gavumenti. Omanyi bano babayita bazannyi ba buzannyo bulungi era babaddewo ebbanga lyonna nga bazannya buzannyo tekitwewuunyisa era oluusi tebiba bipya gye tulifa abamu abalowooza ebintu bino n'ababigoberera obulungi era n'ababyekenneenya obulungi tubamanyi obukodyo bwabwe bo bwe batyo batambula naye nga tubasuubiza nti byonna bijja kutereera amazima one time galivaayo nga bamaze okuva mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ne tumanya ekituufu ani atta abantu n'emmundu ani abuzaawo bannayuganda ani atirimbula bannayuganda gonna amazima tujja kuba tugamanya bulungi ate era mpola mpola ewaabo bagezaako okukola ekisoboka kyonna okubuzaabuza naye tubategeeza nti naffe tuli bategeevu nnyo era ebintu tubiraba.